Ai Ssaabasajja Kabaka olunaku luno tulukwasa Mukama akutukuumire obere bulungi always and always. Amen. Ai Kabaka wange wasuza otya munange kansubira oli bulungi. Amanya St.Johns Henry, head teacher St.Johns Secondary School Mukono-Namuyenje. Tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka gye 71 egy'ekitiibwa. Ssaabasajja Kabaka abadde musaale nnyo era tumwebaza nnyo okubeera omusaale era akkiriza omwaka guno okujaguza emyaka gye 71 nga tukyagendera ku kiri ekyokulwanyisa Mukenenya mu ggwanga. Ate kuno yakikoze nga kyanjawulo nga yakitadde nnyo ku mwana oba obulenzi oba ku musajja. Ffe nga aba St.Johns tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'omwaka 2026. Agunde Ai Ssaabasajja Kabaka okuwangaale.